What has brought you? Sumba amanya agange nzomba lukalyango. Sumba ensonga ya mchala wange. Mchala wange mazina yebaka lya myaka 8. Naye kikwatagana n'ezzadde liganye. Why don't you bring her? Where is she? What's the problem, lady? For 8 years, she has failed to conceive. Your problem is to produce. That's all. Ekizibu okuzaalako okuzaala kuba nze nazaalako kebwe naye nga ate mukyalaange esinga okwagala kale ekyo nakikola kyalinga okugeza naye nga sikwekwagala netambula wonna weŋŋeeze esente ezibiweddewo netukane okutunda ku ttaka lya kitange ntambulire mukyala wange abasawo abalya ne balya embuzi nenzitwala paka sawa ya leero. Naye tuzaala esimu yeeriwa? Where is your phone? Omukyala oli aginkwatiddeko. Okay. Omukyala ntunulira. Lady, look at the pastor. Kyekiri wakati wo ne bbaawo? What is between you and your husband? Gwatazaala oba no yatazaala? Is it you that does not produce or him? Alabika oyo. Nze nzaala kuba nkugambye nnyina omwana eweeru era naye amumanyi. Kati gwe lwaki tozaala? Why don't you produce? Nange nazaalako pasita nina omwana. Kati owona akyabuze? Ye. Kiki? What's the problem? Ate kwegamba olina weesitegedde kuba ebbanga lye mbaze naye ebbanga lya myaka 8. Yagamba talina mwana. Tangambangako nti yali azadde ku mwana. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Okay. All right. Listen to me. Puliriza. Mukama Be ndaga attentive. The Lord shows nga omukyala ono this Yemusoma. lady. Omukyala ntunulira. Lady, look at the pastor. Kiki What is kiwandyagadde ensirikire? What is it you would like me to keep quiet about? Prophesy, man of God. Mu makaago nga kyakyama nnyo Which is ono toyagala kimanyi. secretive in your family, in your marriage rather. Anti pasita era bwe kiba kiswaza oba olina okisirikira. Wangi Bwe kiba kiswaza era oba olina okisirikira. bwe kiba kiswaza nkisirikire. Sebo kisirikire. Should I keep quiet? Pastor, nze nkakasa nti ebintu bya Mukama tebibaamu kulowolereza. Wangi Nze nkakasa nti ebigambo bya Mukama tebibaamu kulowolereza oba kuteebereza. Bwe gabanga amazima ekyo kyekyamazima mba njagala nkimanyi. good timos Mirundi chiri ebiri. ng'afuna olubuto When she was getting pregnant, ng'azijjamu aborting them after that, naye ng'azifuna mu muganda we. but in your brother, Kaba okyegaana? are you denying? Okyegaana? Sikyegaana pasita. Sikyegaana. Sikyegaana. Kituufu? Is it true? Kituufu pasita. Tunaakakasa tutya? Onayinza obutakkiriza. You might not believe. Mukama ndaga. The Lord shows Abayosebo. Mukama ndaga muganda wo. Nga beekubya n'ekifaananyi. they even Pastor, took a photograph. sinnabiwa kuwakanako wabula kyenoonya njagala mazima eri okuva Mukama. Look at me. Tunuulira omusu. Mukama ndaga The Lord shows ekifaananyi mu ssimu the photograph in nga the beekubya ne selfie. phone.
They have omusajja mukozi wa safari a wovaawo selfie. muganda wo gajja Whenever you go for safari, your brother comes in. nyabo tugire mu password They remove your password. eh? tugire mu password Pastor password ngyerabidde. wangi Ngyerabidde. okyerabidde Ye. okyerabidde otya How can you forget the password of your phone? oliyo yesu engalo ez'amaanyi Not for Jesus, Wama. owaayo okyerabidde You've forgotten it. That fast. esimu kiwa omusajja Give the phone to your husband. kiwa omusajja seba okwata esimu eyo Get the phone. njagala onteremu Put a password. tandika genda wonyiga password wangi Musumba zobe nali mpe omukyala wange esimu eno nakola endagaano naye obutakwata simu ye era naye obutakwata yange wakati awo nagikola mu kwagalira nga nkikakasa eri mukama nti sirigikwatako ne bwevuga awo sigikwata kwejali mukakasa ti mukyala wange mwagala era mbadde nsaba yagigiremu password saagala nze gikwatako nyabo tugire mu password Madam, remove it, the password. tugire mu password Remove it. The abantu password. bakankanenga osabanga mukama nakulaga omutima gwoyo Always ask God to show you the heart of that one that you have fallen head over heels for. sebo noonyeza ekifaananyi waliwo ekifaananyi omwo There's a picture. There's a pic ng'ali ne bulaza wo with your brother. mwe microphone sembera wali olabe Musumba ono yono yennyini wangi yono yennyini naye kale kwe kugamba musumba ebintu byewuunyisa kuba mukyala wange oyo omulaba amalawo ekibanja kya kitange kiramu yakola ki n'ekitunda n'ezimuteekako era nga bw'omulaba bwafaanana kuba oyagala omukyala kuzaalira bwali awo na musawo naye nga ssente ntunze ebibanja bya kitange n'empeerera watunda kibanja kya kitawo n'oweerera oyo You sold your father's land kyenjogerako si to kyakulimba pay her tuition. nkakasa ku tivi ne gye banzaala bandaba oyo muganda wange yakafuna embuto ezi mu muganda we 2 pregnancies. naye kati olaba oyo muganda wange nze simayina era abakyala b'ensi eno musumba simanyi kye baagala oyo omuganda wange mulwadde nze kennyini nze namutwala ne mutwala ne bamukebera alina ku makere nakola ki alina ku makerenda kati ati ekitegeeza omukyala yanzita bwe bityo Things musumba are like watwala that. bikoyo omukyala yanzita ate ekyalina ekirala kyembanjagala wangi olowooza musumba eba ekyaliyo ekirala kyekyo mba nafa Tomanya. kati kiba kimu mpozi mukama kunsaasi tojja kufa atuweerere You're not going to die. namanyira wa genda weekebeze kitange yafa Go have an HIV nafa test. sireewo muganda wange gwenzirako nafa kawuka basenga abange bagwawo batuzaala wana 14
tuliwo basatu. Omu oyo gwe ŋŋamba owookusatu mulwadde. Gambye nze nawe mwetwalire. Kati nkakasizawa nti nze sigenda Magombe. Nga ne kye naali batendekera omwana ate ekituuse entereeza mukyala wange teye n'asasula bino. Kale kwe kugamba nze mutunuulira nga simumala. Abaana namulabye nga muntu mulamu.